Muliro. Yes. Ndine comrade Bijirwa Moses era ngono mwena mumanyi yakulira mobilization mu Eastern Region ate nga akola emirimu mingi n'okusuka ku mobilization sebo tukwebaza. Tuli ne muganda waffe Hassan Muwanga era ng'akiikiridde bafuuti soja abavudde enjeru. Tusanyuse nnyo okubeera namwe. Tulina abalala bangi nnyo nga bwe munaba mubalaba. Tuli ne muganda waffe Swengere nga bwe mumanyi tuli ne meya waffe Meya Bamululenzi sebo tusanyuse nnyo okuba naawe era nga leero ate naye ayingiddewo nga fuuti soja naye nga meya mulamba. N'abalala bonna tuli nabo naye nsanyuse nnyo okuba nga njogerako gye muli abaana b'e Busoga. Kale abasoga ndozanga bwe twabasuubiza twenda twogere n'engobi of course ensonga Kamala edekuusa ku byobufuzi by'eiwanga especially mu direction ensi yeri kutambuliramu okutwalizaamu twakitegeereku nti eiwanga Uganda okuva lwe wali muno of course ekiyita abantu ekyali luuka was a key issue mu kalulu ke twali mwaka 2021 twakitegeere nti ekooti y'ensi yona yagira maiso yabanga receiving omusango gwe mwatwalayo era yagana okuta emisango ku bantu bameka babiri omuli President Museveni mutabani we. Kino kitegeeza kyeri Uganda. Webale nnyo mpozi okulongoosa ekitta abantu ekyali eruuka tekikomanga kikyagenda mu maaso bakyatemula abantu abamu babatta publicly abalala ne babatta mu kyama naye ng'ekitta abantu kibadde kyagenda mu maaso naye nga bw'okyogeddeko twatandika okusala amagezi agatwala General Museveni ne mutabani we n'abalala abatemu babeera nabo mu kooti y'ensi yonna. Process ebeera mpanvu nnyo. Njagala ojjukire nti Uganda omusolo gwe batugyamu biliyoni nyingi ziteekebwa esayidi nga just zo zakulongoosa kifaananyi kya Museveni bweru na kusiiga kazigo ensi yonna erabe nti Uganda eri mulungi. So biliyoni ne biliyoni zibadde nga zispendingibwa okuggala amakubo. Corruption teri Uganda naye ne mu bitundu ebirala naye tukozeseza amaanyi n'amagezi mangi era ebiseera bingi buli wentambula oba ntambudde nzeka oba ntambudde n'abantu ne balaba nga ngenze Bulaaya nga ngenze America ngenze mu nsi zino endala babeera bakaaya nawe nagenze kulya bulamu ngamba ngenda kusiba taapu Museveni jajja amaanyi taapu Museveni jajja sente zakozesa okutunyigiriza. Nyine essanyu okutegeeza Bannayuganda nti omusango gwaffe baagulisiivinze obujulizi bwonna bwarisiivingiddwa era nga bwe nze mbagamba nga balowooza nti mukusaaga nti wanudde ate ng'olunaku teruli lwawala ekiwandiiko kibakuntume kigenda kuyita nga Museveni ne mutabani we bonna wonna we babakwatira oba abadde agenze simanyi Kenya kulambula ku bizinesi ze simanyi agenze South Africa nga bamukwatirawo jjeeke kubanga Museveni criminal ne mutabani wa Museveni muhozi naye criminal abo batemu batemula abantu baffe ate Museveni n'avaayo ne yeewaana eyatuwa obujulizi obusookera ddala ye Yoweri Museveni yavaayo ne yeewaana nti yalagidde abasirikale ne bakola omulimu era ze nga yeewaana nga mutabani we bwakola omulimu omulungi ogw'okuwamba n'okutulugunya abantu. So nyina essanyu okutegeeza Bannayuganda nti Museveni ye kati anytime now bajja mulaba mu kaguli ak'ensi yonna ewawozebwa bonna bakalintalo ba Saddam Hussein ba Teira ba Slobodan Milosevic n'abalala one day mugenda kulaba dictator Museveni naye amaanyi g'abantu n'ebikolobero byazaakola ku bantu nga bimutuusiza wasaana okubeera. Kino okikoze ibanga and eri abakoba nti oniinirire ekifaananyi kya Uganda bw'ojja kuliya waayogera ku kifaananyi kya Uganda nga tokitereezizaamu eri abaana kwabetaaga sente aye sente tidiri kutuuka ye bali because oli kulwanisa Museveni aye ng'ate bali kubonaabona. Ndi mu kulwanyisa Museveni no doubt era twagala kumuggyako era tujja kumuggyako ne Museveni si ye Uganda yeffe Uganda gwe Uganda nze Uganda omulimi oyo alima ebikajjo ye Uganda omwana oyo gwe bawamba ali mu safe house ye Uganda maama oyo atunda duuma ku kubo ye Uganda. So Uganda ye gwe Uganda yenze Uganda be Bannayuganda. Museveni talina kulimba bantu nti ye Uganda. In any case tumaze ebbanga nga batugamba nti Museveni si Munnayuganda namu challenge nga proving nti Munnayuganda kyamulema okuprovinga. So alekeraawo okulimba abantu nga yeetuma Uganda be Bannayuganda kyekisooka. Ekyokubiri omuntu agamba nti nyono n'ekifaananyi kya Uganda nga njogera amazima ate ye abalimba. Omuntu asinze okwonona n'ekifaananyi kya Uganda ye Museveni.
nga wagira obubbi nga wagira corruption juice bakozeseza billioni 9.5 mbu nga bayigiriza abantu okunywa kawa you know so ebintu ebyononese wano mu Uganda ebintu Museveni byakola ebyokubba esente z'omu musolo ebyokutemula abantu byononye ekifaananyi kya Uganda sinze nzita abantu Museveni yabatta nze njogera boogezi mazima nembulira abantu ensi yonna nti Museveni tajjano n'abalimba ng'ayagala okwewola sente ate azikozese ate ffe n'abaana baffe n'abazzukulu tusasule so Museveni yayonona ekifaananyi kya Uganda aboogera amazima ate ffe tugezaako okutereeza ekifaananyi kya Uganda amanyi lwaki twagala okutereeza ekifaananyi kya Uganda Museveni bw'anaavaako Uganda egenda kulinnya rankings n'abalambuzi abajja wano bajja kulinnya ne bizinesi zaffe zigenda maaso zigenda kulinnya so ekizibu kya Uganda ekitusibyeko ekifaananyi ekibi ye Yoweri Museveni tulina okumuggyako ate ekibi tosobola kukiggyako ng'okibikirira okiraga ensi yonna nti kino kibi so tetwonona kifaananyi kya Uganda tugezaako okutereeza kifaananyi kya Uganda Principal olinawo oweeramu amaanyi ku mawanga lino sente nawankubaire kaweefube wabaire wakulwanisa ekyo ekikyamu kubanga esente dino okusinzira bw'okoba kiri nti esente didda mu byakulwanisa kugula mundu ediri tulugunya Abannayuganda aye ate twasigala ng'eri amawanga agandi agatutaamu esente nawankubaire kaweefubewo akajja maiso okuvumirira ebyo ya amawanga mangi nnyo agakyatuteekamu sente mangi mu butamanya oba mu kumanya nenga nabo bali hypocritical njagala okkirize nti Museveni amaze emyaka 37 ng'akola omulimu gw'amaanyi ennyo okusiiga ekifaananyi ti Uganda eryoke ate bangi nnyo abalwanyisiza dictator Museveni bamuzeeyi Paulo Semogere kati omugenzi tumwanye ekitiibwa ba Dr. Kiza Besigye tubawanye ekitiibwa n'abalala bangi nnyo naye ffe ekyamaanyi ate kye twongeddeko kwe kusobola ekyamaanyi kye tutaddeko kwe kusobola struggle yaffe neesukka Uganda negendako ebweru wa Uganda ebiseera bingi Museveni bwe yakolanga ebintu nga biggwera wano nga making sure amawulire tegafuluma wano so ensi out there ngebemanyi munange tuli mu democracy era nga baga na Uganda baagala omusajja oyo Museveni balaba ali corrupt ne balowooza nti baddamu ne bamulonda it is until 2021 ensi yonna bwe yatunulanga era bebigenda maaso negamba kuno kwe kulonda kyovola ba America teyaleeta ba election observers kyovola ba ensi za European Union tezaleeta ba election observers ensi yonna netunulira Museveni byabadde akola ne bagamba bulijjo kibadde bwe kiti so ffe kubimu bye tusobodde okukola kwe kugezaako okulabisa era ekyo kiyambye nnyo weewaawo tukyakola nnyo kuba amawanga mangi amalala tegannamanya kituufu Museveni kyali kyova olaba tubadde nga tugenda tubasisinkana abo abaalabe byagenda mu kulonda ne bamanya nti twawangula Museveni munnange nze bwe nfuluma Uganda bwa Bobi Wine bukoma ku kisaawe Entebbe bwe nsukka Uganda mbeera president wa Uganda era bandisiipinga nga president kuba bamanyi nze nawangula so kakati abo bangi nnyo abakimanyi bwe batyo naye ate abalala bangi abakyalina akatambaala ku maaso kyovola kyagenda maaso ne kaweefube ow'okubazibula amaaso balabe ekituufu bwe kinaabeera bwe kityo bwe ne bagula amaaso bajja kulekerawo okusapootinga nzikiriza ne kino nkyogere nti abalala bakyasapootinga Museveni bali mu type 2 waliwo ba dictator nga Putin nga ebya democracy tebimukwatako waliwo amawanga nga China ng'ebya democracy tebibakwatako waliwo amawanga nga Iran ng'ebya democracy tebibakwatako nga bo bakyali mu business ate nga ba dictator besapootinga ojjukira ono wa Sudani Omar al-Bashir bakolagananga nnyo ne Museveni era nga bituuka mu lusaayo ez'akalulu obiza okutemula abantu yamusindikira emundu yamuwa ssente so ba dictator bakolagana kyobola naffe tulina network ya democratic leaders naffe tukolagana kuba luno olutalo telu Uganda it's a global war of democracy versus dictatorship so betukolagana nabo beba democrats abakkiriza mu democracy abakolagana ne Museveni bebakulikiriza mu butabawo democracy nja kusembyayo ku nsonga eyo ekyamawanga amalala mangi omuli America buli mwaka ebadde wa Uganda billioni ya $. Now $1 erimu billioni za wano 3.5 kakati America ebadde wa Uganda
billion dollars, $1 million 10. Ezo sente nga bazibawa in security corporation n'ebirala. Naye tugenda maaso n'okupushinga America okugitegeeza nti zino sente ze muli mu kuwa Museveni, you are partners in crime, mwe mu sponsoringa okutemula Bannayuganda. Era tukkiriza nti olunaku lujja kukya nga ne Museveni bamu isolatinze nga ba dictators abalala. Kati awo tumunyigire mu kyatuwa. Ali ku mwoyo gwa Busoga oli mu program The Bridge Olutindo twenda okusiima tuli ni Robert Kyagulanyi Ssentamu principal ate president wa NUP ate nga ali muno basically analyzing a lot of issues of course ebiri mu politics waife nga nkali kwidda kuwa mukulu Lewis katono eno ngobi nenze ino tegeera waliwo isuubi eryokuba nga akalulu katoola president Museveni mu bukulembeze era okirina mu isuubi nti osobola owangula akalulu baakulangira nga president wa Uganda? Yes, waliwo essuubi akalulu okujja Museveni mu bukulembeze. Akalulu okumujja mu buyinza is a different story. Museveni twamuwangula era obukulembeze bwa Uganda Bannayuganda baabumpa. So bolaba nga Bannayuganda bampita president from east to west, from north to south, kituufu tinawangula Museveni. Nze president wa Uganda omutuufu. Omuntu yenna bw'ayogera kino aba committing treason. Nze mbasi committing treason kuba nze president wa Uganda ebyaddala. Akalulu kampa obuyinza nedda. Museveni yasigaza obuyinza kubanga yayina emmundu. Abantu batuwa legitimacy ne kubanga yayina emmundu. N'agamba kati mundu ze zigenda okusupportinga ekikyamu. So yes, akalulu tetukarulinga out. However, tuyina okola ekisingako ku kulonda. Ensonga lwaki batta abantu bangi between 18th and 19th November 2020 kubanga Museveni yali agezaako okulemesa uprising ba dictators abo bonna abantu beba rising ne babajja ku bufuzi. Era ne wano bwe kirina okubeera. Naye tetudiscountinga kulonda kubanga kati sawa zino Bannayuganda ne baba risinga bayina ensonga lwaki barisinga. Barisinga kuba balwanirira obuyinza bwabwe. Oba we wasemateeka Museveni bwe yawamba. Naye obuyinza obwo okurisinga obufuna still oba olina okuba ne legitimacy. Nze nyina confidence n'obuyinza obujja wano ku radio n'enjogera kubanga mu mateeka Bannayuganda bannonda. So akalulu ke kakuwa obukulembeze mu mateeka. Naye nga bwe ngambye we must do more than kulonda. Kati more than kulonda kwe kwekolamu mu Bannayuganda fenna ab'Ejjinja, ab'Embale, ab'Embalala, abawa ne twekolamu omulimu ne tugamba okay tulonze oba twalonda dictator ne tumujjako. Ne kati akyatuwambye mu bumenyi bw'amateeka. Kati tulina kujjawo bumenyi bw'amateeka. Because mu Sierra Leone olwaleero twakitegeereku nti ekibiina ekya APC kirobye okulayiza ababaka baakyo. And the reason is Samara Kamara yeesimbawo ne mukulu Amada Julio Bio ali kwogera kirala nti akalulu kawangula. I cannot allow my team okulayira mu parliament eyanakyemalira ate ndikwenda in 6 months to have a re-election. Ebeewo olw'okubona nti tiisania nabyali mu kalulu. Wano bwe tukireete Uganda nti after elections your team went and swore in mu parliament era muli kuservinga under the government gye mutaisania nayo. Weebale nnyo ekyo kibuuzo kiri very very important. Bannaffe ab'e Sierra Leone bawangudde ne bagaana ba MPs okulayira. Kikyandibadde kisinga wano si gwe okusoso kiteesaako. Dr. Kizza Besigye bwe yawangula 2016 waliwo ekirowoozo fe abaali bamutuukirira waliwo ekirowoozo nti ba MPs tebalayira kubanga bwe banaalayira bajja kubanga abalegitimizinga eyo government. Of course ebirowoozo byali bingi from different sides. Nga balala bagamba bwe tutaalayire tujja kuba tudiscardinze obuvunaanyizibwa bwaffe, tujja kuba tetusobola kukozesa eyo front. Sierra Leone levels endala eza dictatorship n'ezaffe wano. Ffe wano tufugibwa mundu. However, abangi kati ndi wano ne honorable member of parliament wano naye ezino ensonga afuna legitimacy okuzoogera olukubanga ali mu parliament. Abeera ne safety entonotono
kubanga ali mu parliament si safety nyingi kubanga Sejirinya bamukwata ne Sewanyana ne babasiba nga tebalina musango nenga ba members of parliament ne olaba nti bo oba oliawo ekisango kibali bataddeko singa bakyali mu komera nga Machete Yasini nga Kalanze n'abalala naye kubanga ba members of parliament bino ebintu byenjogerako nabyogerangako nga nkyali muyimbi nenafuna respect eri abantu ne legitimacy eno ne legal protection kubanga nagenda mu parliament nenjogera ebintu byebimu so twesanga nga tuyina okusindika ba members bafa ba parliament era twakyogerako tibannange tusindika ba members of parliament mu parliament si ku legitimizing regime eno naye okozesa buli ddoboozi eririwo of course bangi batu disappointizeemu tebakoze kye tusuubira walabye Jimerwanga Owenjeru bwe yakoze walabye Kagabo bwe yakoze naye ebyo babikolanga every now and then however twasindika abakulembeze si mu parliament mokka ne mu local government okugenda okustampinga down eri eddoboozi dictator in any case fe tuli confident tugenda kumaliza nga tutovuna obuyinza nebwe twala obuyinza tuberenga already tuina government yaffe nga yasimbula dda kati no wansi twasimbula dda zembulayo okulayira naye ba MP bange bangi balayira babijirwa tebannalayira naye nga nabo bajja kulayira bamufumbiru tebannalayira naye nga nabo bajja kulayira kati abamu be bansookayo ne balayira abalanja kulayira nabo inshallah. Okay, Secretary General Kandide Kuyoli mukafube owokubanga muzimba ekibiina of course tugirete tubona MK project nge basomola abamu ku maje gaimwe Jimerwanga bamukonye ku Kagabo wuyo titwidi bandi bayinza bona kusomolwa kuvaye muri amunweziza mutie ekibiina especially okubona nti bine birikolebwa the MK project tibikosa kigendera kyaimwe kya 2026 agenda. Bali nyosebo abantu baffe mwena abe Busoga balamwisa ino kodeyo ba mama kodeyo batata sanyise okubeera wano ne president waffe n'abakulembeze baffe bonna abaliwo nga president wagambye ekikulu abantu baffe balina okimanya nti tuli mu kulwana ne Nakyemalira akozesa obukodyo bungi nnyo kimu kyakola akwata sente ezaali badde zikola amalwaliro g'e Busoga ezaali badde zikola amasomero n'agulirira abantu abamu ab'emitima eminafu olwekyawo boolaba sente zaffe ezaali badde zikola ezimproving standard z'abantu zakozesa ate okugulirira abamu ku bakulembeze era omukulembeze bw'abanga yagenda mu palamenti nga ekigendererwa kye kyali kyakukusa olubuto lwe agenda munange kubanga oyo abanga kikigendererwa kye sente ze twali badde bateeka mu agriculture bateeka mu industrialization n'ebirala oyitira wano mu Jinja n'olaba ebinnya potholes ezirimu nga sente tebasobola zikozesa ebyo naye nga bagulirira abantu baffe naye ekyo nakyo kikulage amaanyi NUP ne People Power gye galina singa tebatutya singa tetulina amaanyi ago bali badde tebagenda ne bagezaako okugulira n'okubanoonya bwe batyo naye nga NUP tugenda mu maaso n'okuzimba structures n'okola bye tulina okukola ffe okumakinga sure nti struggle egenda mu maaso era yonna gye tutambudde abantu bakyali ku mulamwa president atera nnyo okutugamba nti ekisingira ddala ye unity y'Abannayuganda si ya bakulembeze kubanga abakulembeze omuntu bayinza okumukwata ne bamuwaayo kasente naye Bannayuganda bo bakyali united kubanga ensonga ezatuleeta zikyaliko nsonga kyezo amakuba amabi amalwaliro amabi obukenuzi n'obuli bw'enguzi juzi walaba bakwata biliyoni bameka ne baganga miliyoni 4 okutwala epapulo okujja Kampala okutuuka Entebbe kati ne bagamba bakozeseza biliyoni 9 okuyigiriza Bannayuganda okunywa kakofi n'ebirala bwe bityo so ekitegeeza nti ensonga eziri mu Bannayuganda zikyaliko kyobola banaffe tugenda mu maaso n'okuzimba amaanyi. Okay. Yes. Leero mu bintu ebituleese mu Busoga kwe kwaniriza abakulembeze abagenda twegatako so struggle nayo bwetyo bweri nti abamu ab'emitima eminafu bagenda kugenda naye ffe tuli basanyufu nnyo nti okuva 2021 bangi nnyo ate babadde batwegatako omwagenda 10 ne batwegatako. Secretary General we now mulina enteekateekedde okuzimba which is good aye mujja kulonda li obukulembeze
obusobola okubeera irala paka kubiruka ku byalo because ekisinde kiba patemba ayo obukulembeze is a question nti mulondali okutuusa obukulembeze wansi mu bantu tukyagenda mu maaso nga bwe mumanyi recently twamendika constitution yaffe eyo constitution egenda otugaidinga ku nsonga ya structures era tulinze batigazetinge tutandike okuzimba structures era gundi yaffe egenda fuluma roadmap egenda fuluma ekola formal structures but for the time being tubadde tukola emirimu gyaffe in a rubber style nga tuzimba structures zaffe zakunga nawalala wonawona nga tutuukawo naye era tujja kuleeta roadmap eya formal structures. President wayogera mu lwemba lwa Nalumansi by the way mba ndajja lwerabira ate ekintu kikulu ino waleka ensi ng'olina ekibuuzo kibba kyewerekeera ate ndidi nti okwemba oyemba message ekuva ku mutima abandi twatandika okutafuta twakoba nti oba oli awo President Kyagulanyi aboneka afunye okwemulugunyamu mu nkolagana ye n'abantu abandi Nalumansi nani? Nalumansi alija kwetoolayo olunaku lulala. Wangi? Nalumansi ajja kwejjayo olunaku lumu. Toyidi lusoga baba. Olusoga nlutegeka. Nkobe nti Nalumansi aligujja kwetoolayo olunaku lulala. Ajja kwejjayo Nalumansi ajja babuulira. Saagala babuulira Nalumansi kubanga lwaki tombuuza Carolina gwe nayimbako. Lwaki tombuuza Nanyonga. Lwaki tombuuza Aida mwana gwe Aido nso lwaki tombuuza Aida yani Nalumansi lwakunyumira nnyo I'm very glad bwe luba lwakunyumira naye era manye ensonga lwaki oyagala okumbuuza ekyo kubanga nayimba ebusoga bangulika lyangobi mwalu abampita obini mu Uganda yona banda z'omukwano yes ewaffe banda z'omukwano mungi nnyo buli omu akimanyi nze waffe Buganda bampita mu banda wa Kabaka nate natuuka Busoga ate laavu n'esukka bangulika n'erinnya lyangobi Mwacholirani bampita ogendera pyen Bugisu bampita mu Buuya n'amannya amalala so nali ngamba Nalumansi nno bagendako outcompetinga eri banjagala nnyo naye ate gwe waffe olimu akantu of course ojja kukiriziganya nange nti omuntu yenna yenna aba ne support ewaabwe naye ate nakyemalira afuba nnyo okukozesa abeewammwe okulwanyisa ojja kukigenderera nti abantu abasinga okukozesebwa okunwanyisa batagetinga nnyo abeewaffe baagala okucreatingawo ekifaananyi nti mmwe Busoga bumba mwagala nnyo Kyagulanyi muli bakyamu feno wali abatamwagala olabye nti faces nyingi nnyo sijja kumenya amanya gaabwe ne bamujjayo nga bamakinga sure ono najja naye introducing nze ndi Muganda nze gondi ate nayo nayogera ebyobulimba against me ono najja ne bakozesa mikwano gyange babajja mu music industry babajja mu ddiini gyenvaamu babajja mu tribe gyenvaamu ne mu family bagezaako kunoonyereza you know of course bali mabulema ne bagenda mu pate gyenkulembera ne bagenda mu ghetto gye nakulira nga bagezaako okusaawa ekifaananyi nti ono mwabaaruwa oyo mumwagala oyo bini mumwagala naye eno olaba nange yali mu ghetto naye simwagala olaba nange muyimbi w'essimu ne simwagala so nga mugamba Nalumansi you know eri yonna yonna olabye balina laavu naye gwe lwaki okkiriza akukozese nga bwe yakozesa banno ba Betty ne ba Robina n'abalala bonna so it's a poetic song of course enyimba zange weetaagamuko level y'amagezi okuzitegeera you know naye tera waliwo n'abasalawo obutantegeera sibanenya nze nina obuvunaanyizibwa ku buli kyenjogera kyonna nze mba nkyogedera ntaking responsibility naye sirina buvunaanyizibwa ku ggwe ky'otegeera ekyo gwe okyesalirawo so yes Banalumansi abamu batandise dde okwejjayo ate n'abalala bajja kwejjayo mujja balaba naye nga kye nali ngamba kyekyo kyennyini. Okay, atuwuliriza tulina tiimu nnene of course mu studio tuddakuwaako abantu ab'endawulo ayo osobola ojja wafuna voice note ku isimu yo of course tulina WhatsApp number mu bwangu ino oteekwa amaloboozi gataswika seconds 20 ku 0700 mwenda 07 mwenda 07 voice note yo etaswisa
20 seconds tienda voice note mpamvu nenda voice note nga nimpimpi okusobozesa okuba nga tufuna amaloboozi mangi ku okusinziira ku bwe tulitambula. Alex Wise omufumbiro omuzindaalo ogwo gugwo of course definitely nsiimye okubona nti tuli walala. Ndikwenda kutegeera of course Busoga yalonda Robert Kyagulanyi yakuba President Museveni hands down okusinziira ku results edavaayo, and this was the first time Busoga okumaking a statement from the election ya 1980. Busoga yalonda Democrat. The next person yafuna overwhelming support mu bululu bwa Uganda history yabo ne mukulu Robert Kyagulanyi. Busoga bweri tambula. Of course yawa Kyagulanyi yayima ababaka because mwanya ababaka I think Mulala. Yes. Mulala. Kino mujja kiteekateeka mutya nti this time it is not only Robert Kyagulanyi kuba president but even the MPs would actually take over. Ekisooka ndikwenda okwebaza Abasoga abateze ebiwaawo kunkyo kuno okuba nti mukuwuliriza mwenemu omukolo w'omubedde waffe Robert Kyagulanyi Center mu Ngobi ataire ku Busoga munabaire amaze akabanga nga tatukyalira ku nga bwatukyalirirwa leero. Ayo olw'okuba nti waliwo bingi ebirijja mu maaso mu Busoga, tulina abakulembeze abali twegaitako era mu nsambu neeyo Kibumba yatusobozeseza okuba nti olwayo tulina Ngobi n'ekibiina ng'awerekerera ku sekretary general n'abakulembeze abandi. So ndikwenda okwebaza Busoga nti era tufunye omukisa historical okuwandiika chapter ey'okukyusa Uganda. Ekibuuzo ky'ombuuzizza kiri tujja kuwangula tutya parliamentary front nga bwe twawangula obwa president. Ekisooka kindizizaamu amaanyi nti already kiraga nti Kyagulanyi Robert Center mu niboyeta kyenkyo era akiwangula. Aye banaabajja okumuliikiriza tukoze tutya okuba nti bona bawera nga ba NUP. Ekisooka twakola study ku parliament score yaife wano. Twalemererwa awandi okufuna abakulembeze abaali basobola okukompitinga obulungi kubanga NRA yata emisango ku NUP many leaders baba nga kyabalemeseza okutwegaitako mu time, abandi besimbawo independent, abandi baba blackmailed okwesimbawo mu bibiina ebindi. So twaba nga twajja okutuuka okusalawo ani ajja okwesimbawa nga most of the leaders be committees indicators ebindi. Olwaleero kitijja kuba tuli kukansa buli oyo alina embavu ku nsonga ya Busoga. Ekyokubiri okwiba ekiiba bululu ekyali mu Busoga muno kuba baka ba parliament mwenda mukiidi mwiru yandibaire mbaka wa parliament olwaleero. Aye abajasi babulukira munanda bagema obubokisi amajje tegalina kuba mu kalulu. Aye babulukira munanda bagema obubokisi bakulita nabo. Dada wange Badman gwe balangirira nti yamuwangula yali mu kyakuna oya NRA. Aye nabeeta yatyana ni Osmani bakola kokonyo kukulukunyu balangirira omuntu abere mu kyokumeka mu kyokuna. So abakulembeze aba NUP bangi mu Busoga n'aba opposition bakosebwa rigging machinery. Omwibi wa kalulu yali asinga bamutyamya mu kibuga kya Busoga yinda era n'omwali ky'obutungi bamutwalangana machinery yaja ne kayunga yongera okwiba nga bwe yabawa ebusoga era abantu basituka ensi nayo tyomukazi oti ati wayiba kumbe abayirenge ebusoga tebalikola. So bangi ebusoga tibalangirirwa jeno bigirwa Moses akalulu akake twajokera ku nkyo yena nga bakoze eki bakakyusiza bolingirira Mustafa Bidi abantu bangi ino abali basoboire okuba nti ba performinga bulungi. Aye olwa system ey'obutalangirira bawangwire eyalemesa okulangirira His Excellency Robert Kyagulanyi Center era ye babitamu okulemesa ababaka bangi okulangirirwa. Aye we are not lamenting political institution or party. Tuli Musoga wena ali kuwuliriza akalulu kabamaanigo era tuli kusomesa omuntu nti akalulu kabamaanigo okuuma otya amaanigo. First of all buli omuti mukakatako nti kyosazeewo n'ekisalawo kubanga Omusoga yena ali kuwuliriza okusalawo kwa kaluluko n'eirwaliro ly'oli kwenda n'eddagala ly'oli kwenda n'enjira y'oli kwenda n'ebyobusuubuzi by'oli kwenda n'ebbeeyi ey'obikaado oba ogiditaminingire mu kalulu. Aye bali tukuba olwaleero nti bala abeerayiza kubanga beerayiza ku kitali kyayibwe
bali kukoba nti okugezaako okunwa mugumu okwega okunwa mugumu kuba bano balikoba aye omusoga amweta mugumu nti okwega okunwa mugumu olina kubanga obuwumbi 9 ne miliyoni 600 ali kuwuliriza omusoga mukobere nti obuwumbi 9 ne miliyoni 10,900 okwega okunwaki iwe dada wange namugeera ali oyo mugumu gwonoere kuncolero oleya mwezi okumunwa ngawaire bamwaire obuwumbi 9 okwega okunwa mugumu nti alikola atya nti akukawumbi akoze atya buti nti akukawumbi obuwumbi bumeka 9 okunwaki mugumu edo n'ensonga Busoga deyemereireku ate ife titwemerere only ku parliamentary front kuba Busoga niba tufuna ababaka 10 buti tulina ababaka bameka babageme bona entegera bagita mu kisero kirala batwalewo omwana bwe twidi nti alina byakozesa eggulu wanje owulire oli kunfuna yes ababaka ba Busoga mu budget ya Uganda teweza biliyoni 10 Busoga for development teweza biliyoni meka 10 idinda bajiwa biliyoni tidwera 5 for development aya babaka be Busoga babakobye nti buli omu okuba nga litambula n'olwo omwana ensigo ya Dema bajamu obuwumbi 2.5 billion edo nenda asumbi wowenjeru olwadiwulire akaina adigemaku yatabuka ali kwogera ebigambo baba biliyoni 2 na kitundu ate ngampewo kuba bwogayita biliyoni 2 na kitundu times 40 ne biliyoni 10 Museveni ngadiba wawa imwe Abasoga kamba wairi mu 2013 twali ni program bajeta painting ginger bright ojidukira bulungi ambassador Kezala buli muntu yenigira mu painting Busoga yona nango okwetala amasimba amwiro baganda bali kwamuka bajono megadi buli omu bali kutusa buki Busoga jeno Museveni yasuubiza Busoga miliyoni 600 kumukolo ogwo oidde yabawereza miliyoni 2 so bwe mbona Omusoga ali kukukuta ngoli kukukuta ni jeno Yoweri Museveni atukala kaite emyaka 3 ngana bwisobo yakoba na 8 na 7 twacholi oti bali kutumana oti nkoko ngana bwisobo yakoba butoli kutetera na mutabani we ebyo betuli kulobe Busoga that is why fundamentally butuli kufuna abantu abali nemizi bamwiri oloza mwiri ateme wano ntaide mu comedy kuchusa Uganda kuchusa Busoga kuba ensonga NUP ensonga ife kyagulanyirwa kikumufiraku ebiri kuluma Busoga tubidi nti okuva e Kampala boba tosifika sawa 10 kuida idinda tosobola aye nga diri kilomita 7 na emeka ita aye okutuuka wano e Busoga omuntu amale sawa mukago ino kwita luna kulamba ebyo bye tuli kwenda okumalawo Busoga kuba Busoga bwokola ku infrastructure Busoga bwokola ku byemizano ebyemizano Busoga obaana abasamba omupiira baba Busoga ate Katonda yatuyamba nibala abandi abakidi bona babeeyo aye bamalira ba blossomingira wa Busoga so Busoga bwotawo ebisawe nga birungi ekyaka kindo bona bakivwako buti ekyebugembe bona bwe kifaanana so NUP eyemerere ku nsonga edo era abali kugyegayitaku bali kwegayitaku kinusi ekirongoosa Busoga era omulundi guno abalonzi ffe tubebaza kuba emessage yetuli kuwa bajyaniriza bwe tujja mu kuziika batuwa omuzindalo bwe tujja mu mbaga batuwa omuzindalo so abantu bali nife tuli kwetereza buti nga abantu timu yaffe tulijongera mu amaani era iwe lindirira bulindirira Omusoga ali yongera mu maani zimba obusobozi obutafaali awo ku kyalo ekikyo nti bwe tulijja mu lutabaalo weno lina ejiri okusobola okukola ki okukulembera okay abatuliza tuende okusima jeno bigira ndi kwida kuyolya enko program tuida kuba tugayitanga mu kunamaloboozi g'abana Uganda of course abali kuwulirisa okusobola okujja maiso okubanga bona endowooza yaibwe n'okubuuza kwaibwe kukolebwa kuba guno n'omukisa gwe bafunye okuba n'engobi tumane ku kye baliiko dakiika ndala tuwulire principal yatugene yatuwulise nerukobanga mukumo mujye mulonde kumuguru kasigerewo byange ayingiyo myaka 3 rwanga mukumekira kwena atuwulisa nga musinga nga besije yatuwulisa nga yena kale
Bwana President, Yes, oyo muwulirizaawo muwagiziwo aliko anti akobye nti mukuuma obululu. Okay. Kakati kanfuna omukisa okwanukula oyo muganda wange n'abalala bangi abakozesebwa nga ye. Tasobola kugamba nti Bobi Wine watulimba nti tulina okukyusa embeera, watulimba nti mulinde ekiraku. ng'ovudde ku ekyo message gye twabawa message ya Uganda empya. Uganda empya si eya Kyagulanyi, mission si ya Kyagulanyi. Ndiwa enane Kyagulanyi ne baba musiba oba ne baba mutta. Ojja kusanga nga Waiswa tasirise, Lubongo ya tasirise, Bigirwa tasirise. Nga nange bwe sisirise, saasirika bannaffe bwe bafa abalala bonna bonna. So omuntu yenna bw'ajja n'agamba watuwuddisa mba simutegeera. Kye nabagamba luli kye mbagamba ne kati. Muveeyo tulwane ffenna. Tukozese buli chance tuveeyo mukuuma akalulu. Abakakuuma simanyi oyo mukulu oba alaba nti nze eyabaleetera message ey'enkyukakyuka. Nze nali mukyamu wabula abajja ne babba akalulu ne batta n'abantu ne babasiba be batuufu. So njagala nnyo bannayuganda era batunule n'amaaso amaggule nga batunulira bannaffe ababagamba watugamba Bobi Wine nti dictator agenda kuvaako katana bakovaako. Katumuleke abantu baffe bagende maaso nga babatta kiryoke kubanga dictator teyavaako. Kyogamba bw'ojja okukwata omubbi nga ebintu byo n'asimattuka oba n'akozesa ejjambiya n'olwana naye n'akutematema n'adduka kati ate gwe batemyetemye ofuuka omukyamu omubbi n'afuuka omutuufu. Just a minute katugaiteku. Tusiima busiimu balikola n'omuntu omutuleeta ku mukulembeze oyo nayongera atutangazaamu. Nasiima ne pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nti baaba baawe era obusuga wange anyolewe bala okutuweereza tubasiime n'okutuleetera ku principal Bobi omwidu abe VHT okugenda bukatu katusembyeyo kalala eyerabirira amenya n'ebibuuzo akasaamu Faisal omukamwali wano kale kasango tuyanze obaire olina kyoli kwongeza ku bwana mu lulimi olusoga kuba abasoga bali kuwuliriza bategeere president kyali. Olwaleero bwe twali tulitandika pulogulaamu eno osoose kwozaayo za president olw'okuba nti olutalo lwe yakoba abannayuganda olw'omamula ku Museveni buti abazungu batandise n'abalugemyemu enfuufu balikoba nti empapula dakoba nga buliddo kiki kituufu. Ensonga y'okulwanyisa na Kyemalira iwe talina kumala mu maanyi nteweere duzi olina kweyongera paka ng'ensonga ogikoze eki ogimaze. Olwaleero ebyo ebigambo byogema General Yoweri Kaguta Museveni His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyokumugema gye yabyogera mu 2020 na mulala. Empapula okudibitamu okudisomadde twataayo badiikiriza mu 2023 so okutoola ku Kyemalira kiri okikuwa mu Kazimabunda. Bw'oba naye ku ssaawa 7 totandika kumubanda mwana ku 9 omwana mpo mbe aba n'amabunda emyezi 9 ng'asitira amabunda oli kubona nga kwate owundi omusaada agema naku yakawulira nga kali kusamba ku 8 yakola kiti mu kampa n'ekyo baba nendogaiteku nti okutoola ku Kyemalira ti mission ya muntu mulala ti mulimu gwa lunaku lulala ti effort ya style ndala. Abandi bakuba ndulu abandi ba campaign abandi bakuleadinga nga ifwe abandi bakugema ku baba ochidi. Yes, General Bigirwa yongereza kwawo especially nga tuli kwogera ku nteekateeka okusiguukulira government eriko ndidi nti ba foot soldiers bakola Kyebayita bano bakola gwana kyewa but specifically okuzimba that team n'okubalaga nti olugendo lwetugeme n'olutuufu obuteeyawulamu awo obutandikire. Okusookera layikiriza zanegayite ku maloboozi ag'okwaniriza His Excellency Commander in Chief kiongozi wa Army Jess owekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu
Ngobi waida Musoga afuuka kojja wange kubanga nze nayoka lya Nangobi so ndi wa mukisa nti ndi munumba ndi kojja sebo kyendi gwenda okutegeeza nti banakyemalira bonabona ye bali batera okugwa mu biseera bya mirundi esatu era ebiseera ebyo tubibalayini era tubiriku ekiseera ekisooka nga tuli kujja mu kalulu ng'akalulu kali kubindabinda awo banakyemalira baggwa ino obwire obundi mu kalulu wakati nga kali kujja mu maiso banakyemalira baggwa ino obwire obwirakwawo nga kawoire era banakyemalira baggwa ino lwaki bagwa mu bitundu ebyo mu biseera ebyo nti political climate eba waigulu buli muntu ebirowoozo biba biri kuki ku byabufuzi ne bw'otuuka ku mweso ne bw'otuuka wa ne bw'otuuka wa buli muntu aba ali kwogera byabufuzi buli muntu aba ali kwenda nkyukakyuka so kituvanga ku nsonga eyo yes tiyaggwa amidist kalulu tiyaggwa mu kalulu wagati waire nga twali tumusuulire luuka yawona yasimaituka nga bwejja omwibi yena aba nena kwana you know enakudde disembereire kubanga ekiddi nti abasiraamu basiiba enakwana abakatuliki basiibaana omwibi aba nena kwana era noonaana atera okuweza emyaka 4 so tulowooza nti asobola okuswika waabwe ekyokubiri comrade Waiso ayogere ku infrastructure ya Busoga nga bwesigaire einuma president ono yatukulembera nga tuli e Nairobi eyo ni secretary general waife Alex Waiso Mufumbiro nize mwene n'abakungu abandi abazira wano twatiyama mu gaali y'omuuka okuva e Mombasa okuva e Nairobi okutuuka e Mombasa waliwo 500 kilometers ayikyatwalira essaawa 4 nga tuli Mombasa okuva Idinda okutuuka e Kampala waliwo 73 kilometers era weetaaga 4 hours bale mu 4 hours batambulirawo 500 kilometers betulinawo mu East Africa ife wano mu 73 kilometers weno otambulirawo 4 hours kiba kitegeeza ki nti owe Nairobi ata akola ebintu bingi ino ng'owe ali Idinda ezekyasobola akola ki kukolawo n'olw'ensonga eyo Busoga tulina ensonga nnyingi ino tetuli kuwa abataka baife mu kuba alayininga mu layini ya struggle era ensonga gyeyogereku nti tunaakola tutya okuzimba ba foot soldiers n'abantu abandi okuba mu layini ey'okuleeta enkyukakyuka ekintu kitono ino ekibaire kibulanga mu wano Busoga kutegeera nti eri mu Uganda nikyonka Busoga kuirayo 1962 kubanga by 1962 Mr. President twali twenda bukulembezi wano era kabaka we Buganda owekitiibwa kabaka tandooza taba wakitiibwa akabaka we Buganda yasendasenda n'okwegayirira ino kyabazinga wawano okumuviiramu era yamuviira mu buviire so kitegeeza ki nti by 1962 twali twenda kufuga Uganda bano abayaye Yabadde mu 1996 n'abazimbulula ligasi yaife n'amaani gaife mu kulowooza ku nsonga d'eiwanga batufuula twatandika okugoberera obugoberere twafuuka bebeeta ba AGIP ene government in power ole bwakigema nga mubuukira ekyo n'ole bwakigema nga mubuukira ekyo n'ole bwakigema so tiimu ey'Abasoga eyasembayo okuba very serious mu bintu by'okugema power damirundi ebiri edaakabaawo esooka yali ku mulembe gwa Idi Amin sebo Mr. President omulembe gwa Idi Amin Air Force amajja ag'omu ibbanga gaali dominated by Basoga abameja Kimumu n'abandi baali bakoze omugomo gw'okuwamba Idi Amin waba balyamu olukwe omupango gwakola ki gwayiika Abasoga baira mu kwimajinga mu by'okugema power it is the likes of General Bigirwa Moses, the likes of Alex Waiso Mufumbiro, the likes of Manje Kibakutika, Bamu Lulenzi, Pasandru Mwanguzi, Jamaa Mukuve na eyo tiimu ey'empyaka eyo nifo twakaira mu kwimajinga okusitula Busoga okugireeta ku national platform no ku negotiating power okay so but olibono olubimbiro tulina lwo nti babaire batukubye emyaka kumpi 5 nga tuli wansi okay so okuzimba abantu okubayiza waigulu bategeere level ko balina okuba
it is a serious struggle. Era tujikola emisana n'obwire era kyetulowooza nti tulina wetutuuse. That's why President waife His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula by 78% mu district n'eddiini data atuukamu nga Kaliro nga Buyende. So eisuubi liriwo lyambandise owekitiibwa Ngobi. Wano Busoga tekaayira inuma. I can authoritatively report to you. Tekaayira inuma tuli kwongereza kubongereze kumani ge twazimba mu 2021. Era se Bwana Anyole ndikwenda okutegeeza nti bwe twogerera wano mu Busoga sub-region kizibu ino omuntu w'enaale ogema omuzindaalo n'ayogera ebigambo n'abimalako nga bakali mukuba nti mukulukomaawo okulolako omukolo niyagwetegekeire ni mukazi we aye mbw agiire kuziika agiire mu kyaki ayogera ebigambo abimaleyo tasobola abantu bamaze okumwala. Okay, neyanziza Bwana Jeno Bijirwa olw'omukisa n'okwanukula ekibuuzo ekyo. Nenze of course nina Honorable Manjeri Kyebakutika, nina Honorable Paul Mwiru, nenze ku Honorable Manjeri seeta kukumpyawo Kazindaalo osobole okubaako n'obubaka bw'otuuse eri Abasoga, especially ku lunaku oti no. Then twidda kwira wamberi awo ni Honorable Paul Mwiru ni Honorable ono, then tukomekereze ni Robert Kyagulanyi kwedda kikadde ne Donald tuli Bobi. Ye nnyabo Honorable tusangaire. Neyanziza ino Jamaiso. Neyanziza ino abatuwuliriza mwena nze Manjeri Kyebakutika omubaka omukyalo w'ekibuga Idinda kantwala omukisa guno okubanga namusaako abatuwuliriza mwena ate n'okwaniriza President waife omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kibuga Idinda. Ekibuga kino kye tulimu kibuga kya byafaayo nalala waife wano mu Busoga. Aye ndikwenda okubategeeza nti okwidda kwaife wano nalala nga tusinzire mu kibuga kino ekigayita Busoga yona tuli kumala bwire. Aye tuli ku nsonga enkulu nga ife Busoga okubona nga tulina mukidi bulungi nga ife Busoga tuli wala ino ku Uganda eno. Era nga oba olina ng'otambwire mu bitundu ebindi obona nga ife tuli wala. Kyova obona nti wabisawo emyezi mitono General Museveni yabitako e Mayuge yafulumya statement ey'ekidereze ino. Yeebuuza nti obeera nditambula mu motoka nga ndikulingalinga buli wamu. Aye nva kwewuunya engeri Abasoga mmwe gye mubaamu mu bwavu buti. So neebuuza nti tutuuse ku levo nga bwetweta omukulembeze taidi nti ekitundu ekindi kyakiikirira abantu baavu ino banaku ino. So eyo statement yagikola yamala yayira ye Kampala. Aye era ife abantu ba buliido naala abo abatontono abatenda kwawula basigala nga bajja n'emiramu egitategeerekeka tidi tova ku maini tidi MK tidi biki. So buli omu yayungayunga ekiboozi kye. Abasoga bali kumpuliriza era abajja nga mwenyigira mu bintu ebyo ndikwenda okubategeeza tukooye okutuswaza tukooye okutufuula mwabona nga ensonga de tuli kudiza mulamu ensonga de tuli ku mu bumpimpi ndikwenda okubategeeza tuli kwenda bukulembeze bwa Uganda lino bingi ebisobye. Ndikwenda okubategeeza nti ekibuga kino Idinda kyenkiikirira ng'omubaka ate ekikulu mu Busoga n'ensaawa eno yeene woba olina embeera eri muti ya mulembe. Amagira mabi ino okutambula emmotoka olwana bulwane anti n'ekibuga ekikulu. Aye wazza kulowooza kwonakona kutulowooza ku nga ife nti abantu bano tubakoleire ki. Aye okutoolaku ife okubanga e Kampala twabanga wazza mulamwa gwona ni Museveni okubanga ayongera ajja mu maiso okubanga agema Abasoga yabataamu endawukana
twabanga tuli kulwana bulwane nga tuzira nsonga lwaki twetaaga okolera wala ku bw'obulungi bwa Busoga. Bigirwa nga bwayogeire yakoba nti ife Abasoga tuba bwaku leediyo twawulira nti waliwo nti nankani amini buti naaliku tidi nankani naaliku so edemboozi twadikoowa omulama gwe tuli ku buti tuli kwenda bukulembeze ate ng'obukulembeze ife beena tuparticipate nze fene tweretera omukulembeze waife awo nsuubira nti fena tujja kubaako kye tufuna mu gavumenti ejja okwirako olw'ensonga anje ekyebakukiika mundidi ndi mwana waimwe mumbwine nankula bijulwa mu mwidi olabopa omwiru mu mwidi waisa mufumbire mu mwidi ba mu lulenzi mu mwidi maso wa Lukamba mu mwidi twasalawo okukola enteekateeka eno okwegayita ku President Robert Kyagulanyi tube nga tufuna omukisa okuleeta gavumenti gye tuparticipatinzemu ife beene nga tugireese mu buyinza tujja kukugibaku n'obuyinza aye ozangeri gy'ojja kuleekaanamu nti tuli kwenda mirimu abaana baife basoma tidye enguudo mbi nga niiwe mwene gavumenti wagiwulira ku leediyo ng'eri kwida aye webufuna omukisa nga ife beene tukyenigiiremu tuli kwenda okubasuubiza nti tudasoosowaza ekitundu kyaife because we are part of the government gye tuli kuleeta so Abasoga ndi kwenda okubagumya mu nsonga eyo biredi gavumenti edindi mudiza kukalandira kyova obona nti mutambula mutyo eziralungamya Museveni bwawuna kuncho yakoba nti butyo ono kankole nti ate bano but for us government gye tuli kuleeta tugirinaku obuyinza era kyova obona tulitambulira walala okubona nga tubasaba tuongere waliwo akubya isimu yakoba tindi mwayogera ole mwayogera kiri sebo ndi kwenda okubategeezera abaliwuliriza mwidi bulungi engeri mwami Museveni gyatubisaamu ni mu mbeera edda akalulu ife okuvaayo twasigala nga tulemeere ku mulamwa tuli kulwana ku lwange abaana bo ni famire yo omulimu guno gwe tulikola tetuligukola nti olwokuba tuzza byakola ebyokola tubirina aye tulisuubira nti singa tulese gavumenti eyindi mu buyinza twafuba okubona nga tulina obwenkanya twafuba okubona nga tulize ekitiibwa kya Busoga mbona nga olw'okunumirwa oba oliawo ku gavumenti ejja okwirako. Honorable neyanziza olw'akaseera kansabe okangawo Honorable Paul Mwiru ku muzindaalo oliku olaija kwebuuza nti Paul Mwiru kayidi ate mu nsonga d'abayise kimyufu Paul Mwiru ali kuba unveiled olwaleero wali ku offices the National Unity Platform nga member wa NUP kiki kyogayita ku kibiina kino sebo ezirali kubuuza niwe oli kubuuza ezirabuuza muzaani amaze ekola medical nagulya ku personal terms nti ojja kubuuza alina mu kiraabu eno yomaze okola medical wagulya ku personal terms ndowooza abayidde ebyomupiira byonna byonna omuzaani bwakola medical nagulya ku personal terms tobuuza nti onajja kuzanira mu Liverpool wabawe oba toyawukane n'olaako bye president nti ndakuba akalulu eno aye akalulu tiwakakuuma akalulu kaali kakuuma you understand president ena yakuba akake Uganda eri mu polling stations emitwalo nga 7 ezirabashirwa Kyagulanyi bwe yegabana mu mitwalo 7 kuma akalulu buli wamu so buvunaanyizibwa bwa buli mulonzi okuba akalulu yakakuuma twakabala twawangula obwa president so kyendidde okwongerako of course it is value addition okubona nti ongerako okuzimba tube nga tutwala obuyinza nali ku GNJSS Mutali Center so Mr. President baleeta obululu bungi returning officer oba yalitambo inetida tuli basula abali Mutali Center yakola tuli kwenda kubalansinga bululu buno twire mu tubale buno yabuza nti Abakyagulanyi baluwa mwida twire mu tubale buno namuza nti oli musiru obululu babukubira ku polling station ye babubalira iwe otuuka oti twire mu tubale Mutali Center who is Kyagulanyi's agent Museveni n'abaluwa nti no I'll work for the president namukola nti bino tojja bibalayo obululu babukubira ku polling station babugayitira bagabanidde ara form
so kyategeeza n'abalemesa okwira mu balungu ni box bamaze okudigula so kino kyategeeza ki nti Oweekitiibwa Kyagulanyi wangula obululu bungi aye babikola mu district senate mutali sente mutali ba members of parliament abasobola ku resisting ekyo bamala ba balancinga this what took place so we tweeda wenkoba nti ndi okwegata ku national unity platform of course mbali mu politics today next was over 20 years kiye tweedi okola okubona nti twongera tutya amagezi gaffe n'amaanyi ogongera ku bukulembeze bwe twagenda tuzimbe tubone nga Busoga esobola otwala obululu esobola okuwangula tuwangula Busoga twongera kubugana n'ebitundu ebindi president Kyagulanyi afuka president for just a simple reason bananga bali kudagana ebigambo bingi Museveni abaire mu buyinza for over 38 years ezira kyatakoze mu 38 years kyajakola myaka gyali kwenda jimbi so bizira kuna kwogera bigambo bingi ino tubaina mutu obululu tudakala factory y'ebikado tudakala tutya bene mbera yebalimu Abasoga bene n'abajidi besinza bwavu olukuvuna bulungi so ezira Museveni kyatakoze mu 38 years kyajakola mushira kyali kwenda kindi bali kwenda kuba just bali kuclose and their families doda sala kuba president baba president pamato twagemye omwana balonda mu Abasoga abantu abali awo babagira mu program eyo ife tuli kwekyo the struggle eriwo tulinojongerayo ona Kyagulanyi atero kikoba the struggle team pyaka abajiro bagitandikawo bakola their contribution tuli kujongerayo that's why neyongereko so mbule kunana baliko banda tole yatuvireku this struggle eriyo sebo na computer yolina eri ku computer wabaone icon bosangula ku icon ku computer esigalawo yokubona bulungi ifa abajibamo tini first struggle you over the struggle continues era abantu abayaka bayida bawanga bayongera yoki birobe muri kubuza ntole yakoza ati botwa munumba muno beno bwe banumba nga muri mu omwana omuliro nigugema nokuba olwigi omonga nigugwamo nga waliwo ekidini so leko omwana yafa obo bitamwidisa wata so omwana so the struggle eno kubanga eri continuous so twide kuongera kubona ntongera okuzimba tenda abantu babe bakobeti no national unity platform batwe bafanana bali mwide tuingire mu kintu tuzimbe ezira ja kuzimba national unity platform yoye nango oli kuliya kumuna bulungi kwantu bakola ne densobi Kyagulanyi asobola ali kuiba sente da kawa tini Kyagulanyi okubuna bulungi ali kuwa sente mu budget badega bananga baditwa ati Kyagulanyi imuwo mukisaide yena akole byasobola kwa byona babikoze eki biremye so nze ndije kuba natongera okuzimba tuzimbe ekibina kyetu n'okuba ntukola ki so wabise medical wayingirira ekintu obwera nzemba endoza balikozesa medical yalwale nogera personal terms babuza ndonazana kigere wakochi kale honare muserula Steven walugaze municipality so mulamsaka batuliriza kale sema toyanza nyoto yanze banafa batuliriza okwa Musoga twagala kwebaza president wa patero okujja okutulambulanga ko buli mulungi Zeserula Stefan kina member parliament walugaze municipality ntera nnyo okuwulira nga abantu bagamba president bamwongere emyaka emirala twayambalako ku mpale ez'enkoba naye kasita olukoba lw'empale lukutuka ne b'olusesa terwambuka luno terukyayambuka olwa Museveni terusobola kwambuka reason bannayuganda batuuse ku nkomerero we bakoyedde ali nga mu primary edda nga tusoma nga batubuuza what is Uganda's most industrialized town answer yalinga ki Jinja simanyi oba olwaleero Abasoga abawulira wano omwana ebamubuuza ekibuuzo ekyo n'ateekawo nti Jinja oba asobola okuyita ekibuuzo ekyo wabanga tasobola kukiyita njagala mumanye nti enteekateeka zaabwe ez'okulumisa bannayuganda obwavu zajja nteeketeeke President Museveni yasanga wano nga bakadde baffe batuteekerateekera zi banka zaffe zi Uganda Commercial Bank ne bazeeguza ne bazituma Stanbic zi banka zaffe twalina zi Cooperative Bank kati bagala kuleeta bwegasi naye batunda Cooperative Bank International Conference Center bajajja baffe bazituyanira musolo gw'olukumi gwe bayitanga ogw'omugwa abantu bekwekanga wansi w'ebitanda bajajja ffe ne basasula omusolo yali International Conference Center ne bajeguza kati bagiyita Serena baganda baffe abatandika ku mirimu wano nga Basulaimani Kigundu ne batandika zi Greenland Bank mu bugenderevu abantu bano banka zaabwe bazeeguza Kigundu n'afanga omunaku baganda baffe basembule abatandika wano amakolero ne bali bateekako emisolo ne gibalemesa okubeera mu ne bagwa n'abalala bangi nnyo tetusobola kubeera mu ggwanga nga lifaanana bwe lityo nga President Museveni n'emikwano gye beewola amabanja we bagaggawala ng'ate bannayuganda baliwo naffe abagenda okuddako n'abazzukulu ffe tulina okusasula embeera bw'eba efaanagana bwetyo
tulina okwerwanako abantu b'e Busoga nze mba mbuyikwe district tuli bamuliraano omukisa gwe tulina ku mulundi guno fe NRM twagigoba mu Buyikwe district era fe chairman wa LC5 yaliwo NRM muganda afaliko wa FDC constituency ya Buyikwe South yali NRM Dr. Lume yagirimu wa DP eya Lugazi municipality yali ya NRM nze wa National Unity Platform n'olwekyo eno njeru twajja mu NRM muganda waffe n'agijamu eyatukoze ekikolobero twagala okwetondera Mr. President kibi nnyo twali tukisuubira muganda waffe kyakoze naye njagala okukakasa abantu b'enjeru bo bakyali ku mulama gwa National Unity Platform era tebasobola kukyuka era tubyogera n'obusungu obungi buli muntu yenna alowooza nti nno agenda kuva ku mulamwa era mu nsi y'okugenda mu ggulu abantu abamu tebasobola agenda mu ggulu bonna abantu abanga batambula okugenda mu ggulu waliwo abeekoona ebigere waliwo abalaba emiyembe ne bakyama baginoge abantu ne basigala nga bagenda bwe kusigala nga tukyagenda kubanga kitukakatako tetusobola kubeera mu ggwanga basebo ne bannyabo nga amakampuni gonna agaali badde gakola wano we tugendako mu biseera amakampuni agaali wano agaali gakolera wano ga Orange ga Africell gadduka mu ggwanga olw'emisolo emiyitirivu tegakyasobola kukolera mu ggwanga basebo ne bannyabo tuli mu ggwanga olwaleero nga Museveni yatufuula abalabe ba mikwano gyaffe abatuliraanye tosobola genda Rwanda n'okolayo bizinesi bulungi bakwekengera bw'ogende Congo tosobola kukolayo bizinesi bulungi bakwekengera nti oli Munnayuganda bw'ogende Sudaani mawulidde baganda baffe n'emmere yaabwe bagikutte bagamba kubanga oli Munnayuganda kati ku nkomerero ne tusigala nga tusigadde ku kazinga ak'okwefaako kokka olw'obukulembeze obubi obuli wano Bannayuganda mwenna abawulira naddala abavubuka bakadde baffe bayinza okuba nga bakadde naye bakyali bansonga okutubuulira fe abali wano eggwanga leffe tugenda okulibeeramu gye lugenda mu maaso nsaba tusigale ku mulamwa nsaba tusigale nga tulumirira eggwanga lyaffe lino basebo ne bannyabo tosobola kuba mu ggwanga nga n'amalwaliro bakadde baffe ge baatutegekera ga mulago gafuuka ga private tosobola gendawo ne bakujjanjaba noki basebo ne bannyabo gwe mulamu ogwo gwe tuliko ogw'okulaba nga tukyusa eggwanga lyaffe ate nga tumanyi tukisobola kubanga Mukama Katonda ali naffe. Twegaitibwa ku Chief Whip omukulu Nembeshe sebo lamusako bali tuwuliriza. Bali ebweru abatuwuliriza nze Nambeshe John Baptist nze Myuka President multi platform mu Eastern Uganda. Era ndi wa mukisa nnyo kubeera wano ne mukama wange n'abannaffe bonna abawagisi baffe aba National Unity Platform. Nzize kwebaza abasoga kusingira ddala. Mwebale nnyo obuwagizi bwe mututeesemu esaala ze mututeesemu olw'okuba tuli mu kaseera akazibu nnyo ak'akazikiziki era n'akalulu ke mwatuwa mu bungi bwe mutyo. Mwebale nnyo mwebale ddala Kibumba owe Mwaikendi agungumale. Amina. Njagala okusinziiraawo Yes. ntwala obubaka eri abakyesiba ku gundi kunakyemalira Yoweri Kaguta Museveni. Njagala ngamba nti ng'abalumirwa nnyo ng'amwe ab'ejjinja olw'okuba Jinja yali industrial city ekyo kimanyiddwa East and Central Africa naye kati leero esente ezandikulaakulanyiza Jinja ziri Congo sebo ndikubeebaza ziri Congo zikola enguudo era kati n'amasannyalaze abagenzeeyo bafunye akakisa ne bagendayo ne tulaba President wa Uganda nga bwalumirwa abamuwagira wano mu Busoga esente zandikoze emirimu gya service delivery zonna baziyiye eyo mu Congo kakati buuza na zino ezigenda mu basirikale okimanyi nga wano abasirikale betulina balubatu kyoba batta nga boota gundi enfunza kyoba olaba ne gundi insecurity yeyongedde bweyongezi tuli overstretched UPDF gyomanyi n'ejje lya Uganda terikyali jje lya Uganda lya muntu lw'okuba liiryo liri mu mawanga 5 gangabale balisindika mu Somalia liiryo balisindika mu South Sudan liiryo liri mu DRC mu Congo liiryo liri mu Central African Republic liiryo liri mu Equatorial Guinea kakati tusigaziza ki a shell of sorts kati mwabakyesiba ku muntu ono nti abalumirwa emyaka 40 ng'enguudo bw'ogenda ne mu city capital city
ye face ga maaso gegwanga abalambuzi batuuka wano basookera mu Kampala naye se mugenda mu Kampala olabire eddala ogambe nti omusajja ono ali patriotic alumira Uganda kweri ne bwe tuba nti tuli n'aba strong men wano mu East and Central Africa owegundi owe Rwanda n'owa Uganda genda ke Rwanda comparing n'ono wano omanye ndo obaoli oba bivoona ne biike byetaaga gundi comparing and contrasting naye ate tuddemu okukirowoozako nnyo tumanye nti ffe wadde tutandise tuli batono temutuyisa mu maaso mwandi tweyunzeeko mwe abakyalimu NRM kulwokuba ne kamosikito kano akaleeta omusujja bw'ogamba nd'okanyooma mu butono bwako sulako nako mu buliri ne bw'obeera giant Goliath kajja kubalula mwebale nnyo kumpuliriza. John Baptist Nambeshe webale Kandiro Wangobi nga tuli kunzika program ku bigambo byolisibirira abasoga of course makyala gugano mu Busoga. Webale ino baba nsanyuse nnyo no okufuna omukisa guno nate twandiwulidde bingi nnyo okuva eri baganda baffe for example Honorable Andrew Kaluya tutumuwuliriza ayina ebigambo ebirungi bingi ne bannaffe abalala bangi naye obudde tebusobola kutuganya. Njagala okwebaza abantu b'e Busoga okutwesiga okutulonda. Abantu b'e Busoga baatulonda tetutoma naye era tubasaba one butagwamu ssuubi ekyokubiri butalekeraawo basigale nga bakola butye bakola ate buli omu asigale nga kwega munne buli omu asigale nga asomesa munne. Nja kumaliza n'ensonga eno bayogedde era Honorable Serugula ayogedde ku bannaffe abatunda emyoyo gyabwe abo gye bali babeerawo kuva ku mirembe gya Mukama waffe Yesu Kristo babaddengawo naye akyogedde bulungi ti bwe muba mugenda mu nsi ensuubize era n'ebyawandiikibwa bitulaga ti bangi bagenda bakonookako waliwo ajja okutunulira eppeera ku kkubo limutwala omwoyo waliwo ne bwe muba muyiga nsolo nnene waliwo atunulira akamyu ye nagwamu omulamwa naye ffe abafokasinga tuli bangi era tujja kutuuka. Njagala okusindikira abantu b'enjeru message mbategeeze nti bwe mulaba omukulembeze yenna abatunda temugwamu maanyi oyo jasi aba atunze ekifo kye mwamuwa at the end of the day amaanyi gali mu bantu kyova olaba ffe batuyita people power amaanyi gaffe gali mu bantu ffe tuli wano nze ndi wano ku lw'abantu era bwe nkeera ku makya nenva ku bigambo byange oba nenva ku ndagaano gye twakola n'abantu ey'okubeera nga ab'amazima ey'okukiikira eddoboozi lyabwe tolaba nti tulina obuwagizi bungi munanga abantu basobola okutwesamba. So mwe abantu b'enjeru n'abantu ba Uganda mukyalina obuyinza era oyo aba atunze just kifo kye mwamuwa ate nga oluvannyuma lwa byonna era agenda kukomawo gye muli kati mutegeke ebibuuzo n'ekyokumukola sijja kibagamba mwe mukimanyi basebo ne banyabo. Njagala okumaliriza ddala nga nzijukiza abantu b'e Busoga bingi tubyogedde ebizibu bye tulina naye mbeera njagala nnyo okumaliriza nga mbabuulira ki kye tulaba mu maaso bino bye tulina ebizibu bye tulimu yes tubyogeddeko naye kiki kye twagala mu maaso. Lwaki tukwatagana ne Honorable Mwiru, lwaki tukwatagana ne Honorable Kaluya, lwaki tukwatagana ne Manjeri ne balala bonna tulina ekigendererwa kya Uganda empya si just kigambo tulina emiramwa mingi naye okusingira ddala gisamarizinga mu bintu bitaano bino wammanga twagala okukyusa healthcare system oba ebyenzijanjaba ate nga si kipya kyali kibaddewo mumanyi mwenna nti no boda nekkuba n'ofuna olwatika ku mutwe chances nyingi nti ogenda kufa. Omukyala bo wabeere nga olubuto ne lumuluma ekiro 9 chances nyingi nnyo nti ajja kufa. No wanda tufiirwa abakazi bangi nnyo nga bazaala. Twagala okukyusa ebyenzijanjaba. Olunaku lwa leero Mama Mbabazi ali Bulaaya yagenda kumujjanjaba for 38 years bebakwata sente za Uganda naye omuntu wegwe temugumulaga nti yeetaaga okutereeza amalwaliro. Omugaga aponye ono yagabye emmere mu COVID alina sente mpya nekadde naye buli lunaku yayitanga ku Itojo Hospital nga tamanyi nti eyo Itojo Hospital yegenda okusalawo oba mulamu oba mufu. Bwe yafunye accident bamutute mu Itojo Hospital nga tewaliyo yadde ne Panado. Keith Muhakanizi yali permanent secretary minister yabalirira sente z'eggwanga naye nga mu sente z'eggwanga zonna yalaba alina kubeera na bizimbe Bulaaya
tebalina kutereza ddwaliro yafiira Italy. Eri Tumwine yafiira Nairobi. Olanya yafiira Seattle n'abalala bangi nnyo. Uganda bagifudde cemetery si kye twagala kubanga si buli omuntu ajja kukyafudinga. Idi Amin bamulongoseza mu ddwaliro ly'e Uganda. Milton Obote president wa Uganda bamukuba amasasi ne bamulongoseza Mulago ne bamujjanjaba. Twagalako myawo ekintu ekyo tetuloota buloosi. Bino byali bibaddewo era twagala bikomyawo era tugenda bikomyawo. So ekigendererwa kyaffe kisooka twagala okutereeza ebyenzijanjaba, twagala okutereeza ebyenjigiriza. Nze nakula ng'amasomero ga Namasagali gamwiri nga ge masomero agakabi ne bwe tuba twogera n'abaana nga tuwandikiragana amabaluwa baagala kuva Tanzania baagala kuva Ghana bajje basomere wano. Nze ekirooto kyange kyali kya kusomera Namasagali nga njagala nnyo ebyokuyimba ne entertainment. Olunaku lwaleero mwana kyayagala okusomera Namasagali, mwana kyayagala okusomera Nabumali, mwana kyayagala okusomera Emwiri n'ebirala bwe bityo. Twagala okutegeereza ebyenjigiriza byaffe ate nga kisoboka ate nga kijja kubeerawo. Twagala okutereza infrastructure, enguudo, malwaliro n'ebirala, but most important enguudo zaffe. Bijirwa kyogeddeko wano nti Nairobi ove Nairobi Kenya ove Nairobi paka Mombasa otwala obudde bwe bumu n'okuva Kampala paka Bugiri. So kiswaza nate bali abasajja mulina okumanya bali abasajja bakadde tebalina future yaabwe eri mabega waabwe, future yaabwe bagiyitako dda ne kati ffe future yaffe eri maaso gaffe. Tosuubira Museveni n'emyaka 8 kuterereza nsi, tosuubira bano abasajja ababba bedde ensi bo plani zaabwe ziri bweru wa ggwanga. Kyobola ne bwe bakadiwa ne bwe balwala bapulaningira kukadiira eri ffe tuli sitaaka wano. So tulina okuterezaawo. Twagala most important tulina okutereza ebyobulimi. Eno ensi ngagga jinja yalinga ngagga nnyo nga tusavinga sukaali mu East Africa nga tuyina ngate obulimi bwaffe tukyalima naye tetufuna mu bulimi bwaffe kuba zi society zaavaawo. Twagala zizaawo. Ekisemberayo ddala twagala okutereza obukulembeze bwe Uganda, tuteekewo kye bayita servant leadership. Omusajja omu bambuuza obuzibu bwa Uganda ki, obuzibu bwa Uganda obuzibu bwa Africa ki. Kino Achebe mu myaka gye 8 yagamba obuzibu bwa Africa buli kimu kirungi bukulembeze. Museveni yakiddamu mu 86 n'agamba ekizibu kya Uganda be bakulembeze be bakulembeze abalemera mu buyinza. 37 years later tayagala kuva mu buyinza. So twagala okutereza ekyo, twagala okusawo kye bayita servant leadership. Ngera bw'okirabo tukiina mu National Unity Platform nti president si Katonda, servant w'abantu, nti serubula mukulembeze si mufuzi era asaavinga abantu ba bulijjo be bannannyini nsi. Ffe batulonda ne batuwa ekitiibwa ekyo tubakulembere. So twagala omukulembeze ng'atya okunyiiza abantu, twagala omukulembeze nga buli bukulembeze bwaffe buli kye tukola twagala kisanyusa abantu basobole okuddamu okutwesiga. Ate twagala buli mukulembeze ng'alina okukonvinsinga abantu ngera obuyinza buli mu bantu. Twagala okuzzaawo enfuga eya democracy ya namaddala ng'abantu kye basalawo kye kibeera ekyo. Twagala okuzzaawo enfuga ey'amateeka nga buli omu yenkanankana ne munne wansi w'amateeka. Oba oli muddugavu, oba oli mweru, oba oli munene, oba oli mutono, oba oli mugagga, oba oli mwavu, oba oli wa kabira ki, oba oli wa ggwanga ki, oba oli wa ddiini ki, nga mwena mwenkanankana ng'amateeka gabakuuma kye kimu ng'ate gabasaavinga kye kimu, nga tewali agenda kujja kusenda muntu ku ttaka lye kubanga yajja gamba ndi kubira ono. So twagala ekyo kijjawo. Finally twagala n'okuzaawo respect for human rights. Police eno engeri gye yeyisaamu kirina okukyukamu nga tusobola kujja nga bwe bakola ne bawamba abantu ne babatokyaringa n'otokyaringa kakwenza n'omusalaasala n'ogenda scot free, ne bakwata abakyala ne babarepinga nga babarepinga be basirikale abali mu uniform y'eggwanga. Ono omusajja ono omwogezi w'amagye najja ku TV nayogera ebitategereka abo singa nze president kati oyo aba alina kubeera mu kkomera annyonnyole lwaki aswaza amagye. Anyway bingi nnyo betwagala okutuukako naye tujja bituukako nga tuli ffenna. Guno omulimu maliriza nga mbagamba si gwa Kyagulanyi nga nze, no, si gwa Nambeshe, si gwa Rubongoya, si gwa Mwiru, si gwa Manjeri, si gwa Serubola. Naawe munnaffe ali eyo tukola kye tusobola tujja wano ku radio kubyogera naye tumanyi nti naawe otuuka ku bantu bangi. Naawe yongerayo message eno etuuke ku buli muntu yenna mu nnimiro gy'ali, etuuke ku buli wa border stage, etuuke mu nnimiro, etuuke mu ghetto, etuuke buli wamu. Paka nga tukoze ekyo tujja kusobola okwempawaringa
abantu bonna maliriza nga mbagamba tine bannaffe abo bwe bakozesa otunyigiriza abasirikale n'abapoliisi munange bali ku saidi yaffe era bangi nnyo ne baba batusibye bajja ne bagamba naye abantu bagambe bayimuko omulundi gumu tulinze abantu bayimuko omulundi gumu naffe tubeegatteko banyigirizibwa batemulwa basosolebwa mu promotion mu deployment one day n'abo abasirikale bagenda twegattako era lwe lunaku lwa Museveni olugenda okusembayo mwebale nnyo mwebale tumaliriza principal ngokali kujja program and the bridge tudikola nnyo dori alina ekibuuzo kirala kyayenda okubuuza oba nga tisibula Bobi nsimye okubona itaano wange nze nansimye baba waliwo ekibuuzo kyena kubuuza twali of air waliwo Lewis ni spokesperson w'ekibiina kuba n'abantu abalikyuka nga Ssenyonyi bwe baali nga tuligaba kaadi nakanti munange ng'abantu bangi ab'NRM abaidye mu struggle bomuwaire kaadi wandiramuwanga tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe saawa dino batandise okwirayo gye bakola ki gye bava batandise okubonesa olowooza nti ba NUPI nga baali baki b'NRM mugyagaba kaadi ogyakikola otya okutuula mu kawukuumi ono webale nnyo ekibuuzo bakimbuuza mukyama ate kati okimbuuza ku mpewo omusajja ono but anyway webale nnyo era nja kiddamu ku mpewo kituufu bannayuganda bangi nnyo si ba opposition bokka naye n'abali mu NRM abakoowa system eyo kirungi ombuuza ekibuuzo kino nga ndi ne deputy president wange twali naye mu parliament eye10 ng'ali ku NRM ticket nga ndi independent naye mu mboozi ze twanyumya ne tukaanya nti ddala kituufu twetaaga okukwatagana era y'omu ku basajja ab'amaanyi ng'ali MP usulawo NRM bajja kukola kyonna ekisoboka oba babbe bakulemesa okudda mu parliament naye n'abeera faamu naganze bansala embalu kati aba NRM sebakyakusenga embalu so era ne tumwesiga olunaku lwa leero ye deputy president wange bannaffe bangi nnyo batwegaseeko muva mu bibiina ebyenjawulo but most importantly NRM tukyali nabo ate bali very strong naye ate tulina bannaffe abatwegaseeko abamu nga bava mu independent nga bakagabo abalala nga bava mu NRM nga balwanga abamu ne batulyamu olukwe abalala tukyali nabo so ffe omuntu tumulabira ku bikolwa bye era mubeegendereze abayimiridde nammwe muyimirire nabo abaliddemu olukwe mumanye ekyokubakolera kale tweyanze banaife abatuuliriza tiimu nene eya NUP ndibona Swengere Muyonjo Hussein ndibona omukulu Kaluya okuva mu Kigulu South ndibona Mayor Bam Lulenzi yes ne Honorable Nsanja Patrick okuva Ntenjeru South bakulu bangi of course baidye okubanga babawala twende okusiima nga Busoga wana akaseera ko tuwaire especially okubanga oyogere ne Busoga n'olundi munange okola ng'otyo wabitira kweno wawaya kudabasoga basoga bawayi mulye ku mbooli n'envuluga akaseera kemujja okumalaalo banange tutyo betambula olwaleero bwana Njaka Hassan okuva mu Njeru municipality bwana Jeno Bijirwa n'abantu mwebale katuje mu maiso okubanga tuyirayo eriyo tolikomekereza kyenjo komekereza nakyo nja kutwala omukisa guno in a very special way okwebaza waliwo bannaffe abatwegattako nga tetunayingira mu kalulu waliwo bannaffe nga Honorable Nsanja ye yawangula nga independent nenagamba wadde ndi independent eno ye team ya National Unity Platform yenjagala okola nayo okola naffe risk y'amaanyi government ekuwalana nenasalawo okola naffe sebo tukwebaza era tetukitekenga for granted kati ne very very special way ndi very proud okwaniza Honorable Mwiru naye sijja mwaniriza wano kubeno si office yaffe era nali njagala mugwa mu kifuba office yaffe wali ejinja tumwanirize naye tukwaniza Honorable Mwiru n'abalala bonna kati Museveni ali mbuzibwa mwebale nnyo mwebale tugende banaye Alright, weda batuuliriza betubadde balaba betubadde nabo President bwatyo amaliriza ku Busoga 1 FM gesaba zino ali mu kufuluma studio mwebale nnyo temuvaako tukyagenda mu maaso nobatuusaako buli kimu ekigenda mu maaso tukyagenda mu maaso nobatuusaako buli kimu ekigenda mu maaso security eri tight okuviira ddala mu Busoga nga abakulira ebyese ebyokwerinda bya President His Excellency Kyebayita mu Busoga be bagikuliddemu olwono ne bayambibwako
abakulira security ya president okuviira ddala ku kitebe ekya National Unity Platform. President awerekeddwako abantu bangi nga we mubalaba, awerekeddwako No, actually I was Alright, tugezaako kutunuzaako ku mbeera ebadde ebweru nga pulezidenti ali munda, ebyokwerinda biri ddala so tight naddala okuva mu babyokwerinda nga bwe nkunyumiriza okuva mu bitundu ebyebusoga, naye nga awerekeddwako Honorable Paul Mweru, awerekeddwako Honorable Manjeri Patrick Nsanja, awerekeddwako Secretary General w'ekibiina, awerekeddwako Meya wa Iganga Bamu Lulenzi, awerekeddwako President, awerekeddwako Speaker w'Ennansana Municipality oyo omwami amanyikibwa nga Hamza Kasozi, awerekeddwako abantu bangi nnyo naddala abakulembeze okuva mu kitundu ekya mu Busoga. Kawuya naye waali munnaffe yakasala okuva mu kibiina ekya National Platform ekya NRM neyegatta ku National Unity Platform, naye waali mu butereevu, naye azze abeere nga abugumiriza president. Essaawa zino president afuluma Alright, ababoda bo bamulindiridde eddebweru okwaniriza pulezidenti waabwe n'okumulabako. Olumuwulidde nti ali ku lediyo bo bazze ne bajja bazze butereevu baanirize ku pulezidenti waabwe. Bwe tuvaano tugenda ku ofiisi za National Unity Platform wano mu bitundu ebyejjinja nga President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu munnange agendako ku ofiisi eno. Paulo Mwiru olunaku lwaleero lwasuubira okulangirira mu butongole nti asaze eddiiro ne yeegatta ku National Unity Platform. Tambula. Osolozo lwagendera waawo nga tuyitawo nnyo muzeyi. Bagenda bakkirizaawo, bagenda bagolawo. Muke wansi y'abamawulire. Alright, tugenda kuba tukutuusaako embeera yonna nga bweri, naye nga President bw'atyo amaze okwogera ku Busoga 1, amaze okwogera ku Busoga 1 ng'essaawa zino ayolekedde ku ofiisi ejjinja. Roni. His Excellency the Ghetto Gladiator
His Excellency the Ghetto Gladiator bwatyo amaze okwanukula ku Busoga 1 kati ayolekera ku ofisi z'ekibiina kya National Unity Platform ku kibuga Jinja mu nteekateeka ey'okwaniriza Roni vukira akateba kujjawo Roni beera mu kulembeze w'eggwanga eyalondebwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu empewo za Busoga 1 bwatyo ayolekera ofisi za NUP kibuga Jinja misanvu gibadde mingi gy'omukubo naye in the rubber dog style yingidde budde bwadde busaasaana budde bwa kumakya ngeri ya kipayopayo Yeroni the transporter omwana ng'atukuba mu binnya atumanyiwengoka erinnya omukulembeze w'eggwanga eyalondebwa nga 14 mu mwezi ogw'January 2020 empologoma y'emagere bwatyo amaze kwesoga Busoga ali mu ddinda omukulembeze eyalondebwa abantu Roni bambi omukulembeze Kyagulanyi Robert Ssentamu bwatyo avudde ku radio ayingira ekibuga Jinja okubuuza ku bantu be ku ofisi za NUP kwasubira okwaniriza abantu boda asubira okwaniriza abantu boda omukulembeze yalondebwa abantu Bad Bob Wine Roni kwebogerera kabulazo ebyakola ebyatuma nja basongamu tebamanyire tubeere musali mwana omukulembeze ekibuga ku 10 kati ayinako 7 alinga akirengeddeko musajja mubadde mukuteekane ku naye mukubye gye bayita cu muzanyo basinga okutegeera abantu baba
omukulembeze yalondebwa abantu omukulembeze eyalondebwa abantu Bad Bobi Wine Bad Bobi Wine Bad Bobi Wine Bad Bobi Wine agenda ku office za NUP agenda ku office za NUP wagenda okuwambaliza abantu ala za NUP abanirize mu lutabaalo olw'okununula eggwanga lino okuva mu mikono gya Kyemalira ze atusingiza ekyonanizaako ne muganda wange Ronald Buganda Bugenyi sako ne muganda waffe Kalema oluyi luli mu studios nsonga bwetyo bwe tukwasaganya oli ku Geto TV osinzira n'obutikira ensi yonna kuno kwosinzira n'obutikira ensi yonna kuno kwosinzira n'obutikira ensi yonna. We are the leading online TV in the world. You can start from Uganda, East Africa, Africa, and the world at large. The Geto TV. Bakwa mawulire awatali kwata. It's a new generation. It is a new style. It's a new leader. Robert Chakuranyi Sentamu, aka Bobi Wine. Abasajja bali mu kubo bamuteeze. Abasajja bali mu kubo bamuteeze. Temeza akato tomere. Omukulembeze eyalondebwa abantu ofisi z'ekibuga ofisi z'NUP zeesuddeko akabanga okuva mu kibuga Jinja akifulumyemu omukulembeze ekibuga akifulumyemu. Eno ye Busoga yalonda 80% Kyagulanyi Robert Sentamu ku bwa president mu mwaka gwa 2021 ennaku z'omwezi nga 14 omwezi gwali gwa January mwaka 2021. Awerekeddwako oluseregende lw'abantu okuli John Baptist Nambeshe ono nga ya vice president w'eggwanga in charge of Eastern Uganda asinziira wali mu constituency gye bayita Manjia mu Bugisu sub-region. Awerekeddwako kabaka w'ekibuga kino Boda vayo omukulembeze omubaka w'ekitundu kino omukyala Honorable Kyebayita Manjel abaddewo nnyo ku kido. Omumyuka w'omwogezi w'ekibiina Alex Waiswa Mufumbiro Kawanda Bigambo abaddewo. Geno Bijirwa 005 oyo no nga ye coordinator wa NUP oba Saabakunzi Eastern Uganda abaddewo nnyo nnyini ddala okwaniriza mukama we. Boda bali waka wa Buyuku abaddewo nnyo. Boda nibona banga
Koda beera musebo. Bali. Omubaka Nsanja Patrick okuva wali abakulembeze okuva mu Busoga bonna kwe bali ofisi za NUP mu Busoga zeesuddeko akabango okuva mu kibuga kya Jinja. Oh my God. He's loved from home. Ebibuuzo abyogedde. Twagala kwebaza abaganda baffe be tutambula nabo ku nkola ey'emirimu ku ngeri ya ssente. Baganda baffe aba computer Uganda doctor. Baganda baffe aba computer doctor wali ku Kampala Road ku kizimbe EM basement edduuka namba 16. Baganda baffe Yasin Kakoza abayita ongera okufuna kompyuta ez'omulembe saako n'ebyo byonna bye weetaaga ku bizinesi zo. Sipiika Wanakawa Godfrey Luyombya mwebali nnyo okwagala puroguramu eno. Ko ne muganda wange Morgan Hills awo ekitebi mu Hill City Studios. Mwebali nnyo okuzanya emizannyo emirungi eri bannayuganda. Twebaza mwenna betukolagana nabo. Mwanyi naffe Hajala Narutaya akolera emisono emirungi gwalina embaga, wayagala cake, ayagala decoration, saako naawe ate ayagala wiring oba ensonga z'amasanyalaze. Narutaya Hajala namba zo ojja kuba ozifuna bulungi. Mukyala mutetenkanyi sinziiraawo mu Kampala ojja kuba omufuna bulungi enamba zaabwe kweziri. Bannaffe abatambuddemu naffe nammwe abali engo yagala tutambula ne Ghetto TV twagala baaniriza okulaba nti tutambulira wamu ffenna mu nkola ey'obwasseruganda. Ng'olina ky'olina ky'oyagala okwasizaako Ghetto TV enkola ey'obwasseruganda, jangu tutambulire wamu. Namba zaffe kweziri awo ojja kuba otufuna bulungi tusobole okuba nga tutambuza emirimu. Kulembeze ku mitendera egy'enjawulo mwenna tubaaniriza ku nteekateeka eno ey'okukolera awamu bana bizinesi. Jangu Ghetto TV tutambulire wamu. Akagendo ka akagendo kawerako okugenda ku ofisi za NUP. Ebinnya kino ekifo kijjuddemu abasajja abafuze NRM emyaka gino gyonna. Zino ze zimu ku nguudo z'e Busoga naye ng'abantu bangi nnyo abali mu kibiina kya NRM myaka 30 bakyalemeddemu bukulembeze. Zino ze nguudo wa Kasule Lumumba ze bakoze. Omugenzi Kyebayita eriko third deputy prime minister. Sipiika wa Uganda omwami we afa mu bitundu bino. Abasajja abakyala abali mu gavumenti ya Museveni bava mu bitundu bino byennyini. Ofisi za NUP ziri eno mwennyini. Bw'otunuulira enkola ey'obwasseruganda n'enteekateeka, ofisi yazireeta eno wansi ku butaka. Eno we wali omuntu wa people power, eno we wali omuntu wa bulijjo. Badman His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Wano wasinziira okutegereza ensonga awatali kwerumamu
ensonga ajogera nga bweri bwatuka nga mberenge ebigambo abyogera nga bwe biri talina budde butunuulira side ne side ekiba kiyita kibi ye pulezidenti w'eggwanga yalondebwa abantu badman his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu manji bamweyitira Bobi Wine boda bali otunuulira embeera y'abantu gye balimu yabwenyamivu nnyo eno Busoga emanyikiddwa nnyo mu myaka egyedda ng'ewagira nnyo NRM naye ku mulundi guno ogwa 2021 abasajja balonda National Platform ekibiina ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze waabwe era omununuzi waabwe newankubadde bagezaako kukakwatamu but 80% omukulembeze it is far from Jinja Town. Agenda ku office za National Platform okwaniriza mu butongole bamemba b'ekibiina abantu bamulabako bafa essanyu buli amulengerako afa essanyu buli amulengerako afa essanyu buli amulengerako afa essanyu buli amulengerako afa essanyu the National Unity Platform ogenda ogw'obwegasi kundo jajjiwanika ndabirwamu no. Mubeere mutebagalira abantu awo. Komanda kudekira abantu baderi. Abantu baderi. Kone wano tumala. Baita wali. Gera kenkola baba. Banga. Baiteri. Tuta side wali. Muganda wange tuta side wali. Baiteri. Alright, tugenda kuba tukomawo essaawa yonna naye kye muba mmanya mubeera alaati